Omusajja ali eyo ng'olina omukira omuwanvu n'abasuubiza okubakolera styles ze mulina okukozesa n'eze mutalina kukozesa naye anyways tusooke tutunulire ze mulina okukozesa. Ebiseera ebisinga gw'olowooza nti omukira gwo gukulemesezza okuzina omuwala kubanga buli andaba kadduka olwo styles z'olina okukwasaganyizaamu. Ezo styles bw'ona azimasteringa ojja funa omukazi gw'onywererako agambe bannange omusajja oli alina omukira omunene naye awooma. Why? Kubanga by'omukola birungi. Omanyi okugukozesa obulungi. Kiringa omusajja ng'alina akakira akati naye ng'amanyi okukakozesa. Mukwano gwe ow'omunene tonyumya. So bwe gutyo bwe guli nno. Okitegeera. Ekisookera ddala kye ngenda okusooka okubagamba nti bw'oba ozina omukazi y'alina okusooka okukubuulira ki ky'ayagala. Ki ekimukolera. Ye style esinga. Nga tetunnaba kutunuulira nti simanya mugezeeko eno, simanya mugezeeko eno, mugezeeko eri. Waliwo style esinga gye mulina okukola. Okitegeera. Gye mulina okukola nga yeeriwa. Kiki ekikolera omukyala wo? Muleke ye yeeronderewo. So if it is possible, oba bwe kiba kisoboka, musooke mwogeremu mugambe nti omanyi hani, ojjako ettaala. Bw'oba omanyi oli like mumulowooza nti omukazi bw'omulaga omukira nga muwanvu mbw agenda kugamba mbw agenda kusanyuka agenda kutya adduke. Bw'oba kimanyi nti omukira gwo muwanvu nja kukusaba osooka omuzinireko mu nzikiza. Ekyokubiri mugambe nsaba ongayidinge style ki gy'osinga okwagala. Bw'amenya style ng'okimanyi nti style eyo tejja kukukolera like erinza okumukosa bw'okyusaamu. Kakati favorite style ye gye tujja okusooka okutambulirako. Then style ey'okubiri gye ngenda okwogerako style ya kajiiko gye tuyita spooning. Kajiiko nabagamba mwebaka nga mwena mutunuulidde side emu katugambe tutunuulidde ekisenge. Ffenna effeesi tugitadde ku kisenge. Okitegeera. Then gwe omwami weesikamu katini n'obeera ng'okuleetinze space waggulu wano wakati wo n'omukyala. Akubye omugongo then n'omuyingira ng'omufubutuka mabega. Lwaki style eno nnungi? Nti omukira gwe guba muwanvu togenda sobola guyingizaayo gwonna engeri gye guli nti akabina kagenda kugublockinga. Okitegeera. Nti ogenda kubanga sagala kwesa luzungu. Toguyingiza nnyo gonna nti gukendeerako. Obuwanvu bwagwo bukendeera ate ng'erina engeri gy'egenda okuleetera okubeera nga like owulira ng'emmana ekumiimye. Kano ka style kalungi nnyo era kagenda kuleetera okubeera ng'owulira bulungi ng'owoomerwa. Style ena gye nniza okwogerako missionary zirimu ebika bingi. Bwe tutandika okwogera missionary nniza okukola vidiyo nga ya dakiika 2 nga nsomesa style egyo emu. Naye mugenda kukola missionary eri eyedda old school missionary. Ate n'ekirala omukazi tomwemaliramu bw'oba omuliko waggulu. Lwaki nkugamba missionary nti ejja kukolera? Osobola okukontrolinga obuwanvu bw'omukira like obuwanvu bw'oyingizaayo ne bw'okola ki ne bw'oleka wabweru. Kyekikuyambako okubeera nti ekyo kikuyambako okubeera nga omukazi togenda kumulumya. Kitegeeza ogenda mu controllingira bulungi. Wabula kano katiipu nga sinnaba kwerabira. Omukazi w'oba omuzina ng'olina omukira omuwanvu ngenda kubagamba kino era ngenda basaba kino. Making sure nti omuteekateeka bulungi nti ogenda okumuyingira nga yayidde dda tagenda focusinga nnyo ku mukira gwo. Okitegeera. Omukazi buli bw'omuyingira nga tannajja bulungi focus agiteeka ku mukira kubanga kati gy'asuubiramu essanyu eri tafunyeeyo ssanyu tafunye ka romance kalungi tayidde. Naye wano waaba ayidde omukira taguteekako nnyo birowoozo. Ajja genda okuzuula nti oli wa mukira munene ng'akwagala nga ne by'omukola byagala nga tabitya. Naye ffi eyo gye tubeera nayo oba gye tufuna ng'abakyala yokka eyina engeri gye kuteeka mu mbeera mukwano gy'otasobola na kuteeberera. Kati waliwo ka style akalala ke mbadde ngenda okubagamba. Waliwo ka style kaneeno ke batera okukola like nkagala by the way. Ka style kaneeno mwetunuulira. Kati era nga bw'olaba bwe tukola mu kajiiko ne wano bw'okola. Omukyala obeera omutunuulidde then n'omuyingiza omukira n'otandika okumuzina mpola mpola naye nga mwebase ku sides zammwe like nga bw'oneebaka ku side n'enkutunuulira nawe n'ontunuulira. Kino kikuyambako omukira guno okubeera nti wabeerawo blockage nti tosobola kuguyingiza muntu gonna. Tekuleetera kwegazaanya. Naye ate mu process eno y'obutakuleetera kwegazaanya kikuleetera okubeera ng'ofiiringa bulungi emmana kubanga ebeera tight. Obeera exploringa ebisenge by'emmana byonna bulungi nnyo ddala. So kati waliwo styles ze mutalina kukola ng'akabuzi.
kabuzi eno ku musajja alina omukira omuwanvu sandigikwagaliza kubanga ina engeri omukyala bayiza bwe kambabuulire kino eno bwe mba nga siyimye obuwanvu bw'emmana yange tebwenkanankana buwanvu bwa mmana yange nga nnyimi. Ekyo kye nniza okubagamba. Kiringa bw'olaba omusajja omukira gwo nga guyimye ne bwe guba teguyimye tebifaanagana. Bwe guba teguyimye like gubeera mumpi bw'oyima ne guwanvuwa. So ne nabunnya yaffe bw'eri nti nabagambye nti oba mbagamba nti omulyango gwa nabunnya ekigukomekkereza oba kye twandiyise ekisenge kibeera mumwa gwa nabaana. Nabaana yaffe neetambula buli bwennyima kisinziira ku kuyima kwe ndimu. Kyovula nabagambye nti gwe omusajja alina omukira omuwanvu ofokasinganga nnyo okuleetera omukazi ono okubeera ng'ayima naggwaayo. Buli omukazi ono bw'abeera nga taweddeeyo nga like okuyima kwe ku ttini tali so excited togenda kusobola kubeera ng'omuyingira omuwoomerwe. Tekiri ku mazzi gokka, kiri ku kituli kino nti kigenda kugaziwa. Nabaana ene buli bwayima nga yeeyongerayokko waggulu kasita ayima naggwayo. Kitegeeza ogenda kufuna ekituli ekiwanvu obulungi okubeera ng'osobola okukola ki okuyingira bulungi nnyo okwegazaanya. Kati w'obanga omuntu wamupapidde n'omuyingira n'otandika kumuzina buzinyi paka ayi bye byosanga nga biruma nga biruma. And mbasaba omuntu bw'akugambanga nga naye weemanyi nti omukira muwanvu nnumya sometimes obeera omulumirwa ddala. So I would suggest olekeraawo olabe ekiddako mukyuseeko ku styles. Sigambye nti yambala empale but kyusaako ku style ogambe ka tugezeeko eno tugezeeko eri tugezeeko eno. Ne kasitayiro akalala osobola okumusaba n'akutuulako. Nabagambye omuntu alina omukira omuwanvu omukazi asobola okutuulako naye n'abeera nga abendinga. Si kawugalo ono gwe batuulako n'akutuulako yenna nga leka akutuulako weebaka then n'atuula then n'abeera nga akutama mu katini awo n'atandika okuzina. Kasitayiro kaneno kamuwa omwagaanya okubeera nga tagenda ngambe nti tagenda yeepimira. In fact kamuwa omwagaanya okubeera nga yeepimira tagenda gusonseka gwonna agenda kulyako ekyo ky'asobodde okulyako. Kale bannange muzikirize nkome wano eno obudde bwebo. Muzikirize nkome wano eno saagala giwanvuya nnyo audio yaffe gye ŋŋamba. Musule bulungi, musiibe bulungi, mubeere bulungi yonna gye musinziira okundaba. Abakadde banesimanyi kyabbawo Mukama bankumira ate era abanjagalire. Gwe omupya nga gwe mulundi gwe ogusoose ku channel eno nja kukusaba osubscribe nga obeere ng'otwegattako ate era ofuuka ekitundu ku ffe buli ke tuteekayo basubscriber be basooka bambi okukalaba ate nno subscription ebeera ya bwereere. You just subscribe. Awantu wetusasulira wewali ka join ojoininga membership yaffe n'osasulayo kaffi katini n'obeera ng'otwegattako. Simple as that. It's just in support of a channel, nothing more. Omukama abankumira ate era abanjagalire mbeere bulungi. Yeah.